Mu February w'omwaka guno Minisita omubeezi ow'ebyenvuba Helen Adowa yafulumya ekiwandiiko namutayiika ng'awera abavubi ba Mukene okuddamu okweyambisa enkola emanyiddwa nga Hurry Up. Mu nsonga ze yawa mwalimu ekyokuba nti enkola eno ya bulabe eri obutonde bw'ensi kubanga akatimba kano bwe kategebwa katwaliramu n'ebitonde by'omu nnyanja ebirala okuli obuwuuto obutokko n'ebirala batunalagira amagye okusituukiramu okukwata yenna agikozesa. Embeera eno yewaliriza ab'ekitongole ki FIAN Uganda nga kwegase ne Katosi Women Development Trust okutuula n'abavubi okuva ku nnyanja ez'enjawulo okusalira ensonga eno amagezi. Bagamba nti ekiragiro kino tekyasooka kunnyonnyola abavubi olwali okukiyisa amagye ne gakiteekerawo mu nkola. Etteeka lino lyajja nga tewaliiwo kuteekateeka bantu bano n'omulundi n'ogumu, tewaliwo kwogeraganya kutuula ku mmeeza emu. Mbu abavubi nakati bakyawakanya sayansi eyeesigamwako okuwera envuba eno kale ng'okunnyonnyola okusingawo kugwa n'okukolebwa. Okusalawo kuno kwakolebwa nga kusinziira ku sayansi, nga kusinziira ddala ku bukakafu nti envuba eno eyonoona ennyanja oba ekosa n'ebyennyanja ebirala. Nalukenge Winnie akola ebyokunoonyereza ku National Fisheries Resource Research Institute agambye nti bo ng'abakugu bakizuula nga abavubi bagwa n'okukoma okweyambisa ettala za paraffin mu kuvuba Mukene ono kubanga olumu amafuta gayiika mu nnyanja. Ennaku zino ennyanja tugiraba egenze ekyuka naye nga twongera okuttira abavubi benyigire mu kukozesa sola. Buno obuwanvu bw'amazzi balina okuva bulambikiddwa so ng'era balina okutambula kilometers 2 okuva ku lukalu bayingire mu masekati g'ennyanja gye babeera bavuba Mukene. Kuba bwe babeera mu mazzi amampi baba ate bakwata ebyennyanja ebito n'ebizaala n'ebibiika, ekyo mu ngeri kiba kikosa ebyennyanja. Ye Margaret Nakato akulira Katosi Women Development Trust agambye nti abavubi bali beesigama ku Mukene ono okubaawo kati bafa obwavu n'ensimbi eziza abaana amasomero zaababula dda. Abazadde tebakyasobola kubasasulira school fees, abaana babeera nga balonda kasasiro ate ne tuleetawo obuzibu obulala obwa abaana okuba nga bakola emirimu mu kifo okubeera mu masomero. Babaka ba Parliament abava mu district omuli ennyanja bagamba gavumenti egwana kusobola kuteeka mu nkola etteeka erirambika ebyobuvubi erayisibwa mu mwaka 2022 kubanga linnyonnyola engeri Mukene ono gy'alina okuvubwamu. Regulations zirambika nti obutimba bujja kubeera size meka, omuvubi ajja kuvuba atya, kati saawa zino neba FPU mu regulation mulina okubeeramu nga bakuleetinga ekitongole ekigenda okulabirira ennyanja. Nti bandibadde nga mu communities zino ne babulira abantu ekituufu nti omuntu bwe baba bamukutte ng'amenya amateeka akitegeera okusingako okuba nti baba bakutte baddukira eba politician. Bateesa nti gavumenti egwa ne baweereze nga abantu bamanyi ku by'okuvuba okukwatisa amateeka ku nnyanja so si kumala ge basindikira bajaasi nga mpawo kye bamanyi ku nsonga za nnyanja. Naye osanga ku nnyanja osangako nga n'amagye nga Musebeyi tavubangako, tamanyi na kyennyanja, abamu tebalyangako na byennyanja naye babaleese mu nnyanja. Kyakwenyamiza nnyo. Okunoonyereza okuze kukolebwa tulaga nti omuwendo gw'ebyennyanja gugenda gukendera buli mwaka olw'envuba embikola abantu ababiri okweyongeranga nga kaakano ebyennyanja ebivubwa birekawo omuwaatwa gwa ttani kumpi emitwalo 33 buli mwaka.